Abasajja banna okuli Israel Waswa akulira ebyokwerinda ku Kkanisa y'Omusumba Jackson Ssenyonga eya Christian Life Church e Bwayise, Ivan Wanyama eyali omusisi wa Chapati ku Kkanisa eno, Ali Ojulong ne Kefa Jofle Mawanda omuweereza ku Kkanisa eno be basimbiddwa mu kagulika kooti enkulu ebadde ekubirizibwa omulamuzi Isaac Muwata ne basomerwa omusango gw'obunyazi nga bakozesa eryanyi, era kigambibwa nti baguze mu mwaka 2018 ku Saamu Mukula bwe yali agenze mu kusaba kw'ekiro ku Kkanisa eno. Abavunaanibwa bonna omusango bagweganyi, era wano omulamuzi Muwata alagidde Mukula Saamu atandika okunnyonnyola kooti ekituufu kyennyini ekyaliwo. How did you know Kefa? Kefa was ushered in the church. Is he here? He's around, he's putting on the yellow mask, the black mask. How about the fourth one? Israel was the head of the security in the church. Okay. The police says there is a corridor. Before you when you enter like this, there is a corridor. When you enter where? When you are entering that police cells. Inside there is a corridor. Is where I was tortured from. Mukula alumiriza Israel Waswa okumufumita ekyuma mu lubuto ekyamuzimbya era nga kino kyamuviirako okutwalibwa mu ddwaliro n'alongoosebwa. I don't know what it was, a blood. I don't think it was what they hit me in the stomach. Of which I can show God how it is. It was through the operation, they operated it and doctors were trying to check what was exactly inside. Agamba nti oluvannyuma lw'okumufumita baamumenya n'omukono gwa ddyo ne bamusika emitwalo 5 mu nsawo ze yali nazo, kyokka bino tebyabamalira ne bamugalira ne mu kaduukulu. Ivan, the suspect put him on a yellow mask. I was protecting the pocket where I was having the money from. Which money? I was having 500,000. When they pushed me at the corridor, He was protecting the pocket. I was protecting the pocket where there's money. I was having the money in the right hand pocket. Then what happened? Wanyama Ivan put my arm like this and broke it. Used his knee by the end of the hand. Kyokka abapulida babawaabirwa okuli Jofle Serwanja ne Lukwago Bonifansi babuzza Mukula Kajojjoji w'ebibuuzo okwongera okukakasa biki ebituufu ebyaliwo bw'atyo n'abibaddamu ng'onawaliriziddwa n'okweyambulira kooti okulaga obuvune obwamutuusibwako. And you said it was no one who pushed you. Who pushed you to the cell? That's what I said. Who pushed me in the cells was I described. Olwaleero abawadde obujulizi kubaddeko Alex Tumusiime nga y'omu ku bajulizi abaaleeteddwa, era abaliwo nga Mukula atulugunyizibwa n'okutuuka okuteekebwa mu kaduukulu ka poliisi eyali ku Kkanisa y'Omusumba Jackson Ssenyonga e Bwayise. Kyokka kooti ebadde ekomekerezebwa, Mukula n'awanika omukono n'asaba omulamuzi okusazamu okweyimirwa kwa Israel Waswa gw'agamba nti yamutiisatiisa okumukolako obulabe nga zaakozesa ne poliisi okuli n'eye Kawempe okumusibako emisango emijweteke. Forging me cases. This is the witness. I even have a police report on it. Who is Waswa? What's it is that gentleman behind there? Is it forging me cases, framing aggravated robbery on me? Omulamuzi Muwata ataddewo oluwanga 28 Ssabbiiti ejja okuddamu okuwulira omusango guno.